Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abampuza badamu enna balamusizaako nnyo. Ensonga za Pastor Bujjingo kuba amasasi zongedde okulanda. Era nga kati ekiriwo essaawa eno ekibuuzo ekinene ensi kye yeebuuza. Lwaki omuntu eyasooka okutambuza eggulire ly'okuba kwa Pastor Bujjingo amasasi yali Frank Gashumba? Lwaki? Ku nkolagana ennungi gye tulaba mu kamera Pastor Bujjingo jana ne mukyala we Makula, kijja kityo okuba nti Bujjingo yayanguyirwa nnyo okutegeeza Frank Gashumba ebimutuuseeko nga tannaba na bitegeeza mukazi we, kubanga yali badde Makula nga yasooka postinga ebituuse ku bbaawe, abasigadde ntubisharinga nga tubijja kuki ku Makula. Ne lwaki kiri nti buli eyafulumyange eggule ya Pastor Bujjingo nga bw'omubuuza what is the source, bw'omubuuza source yagala amawulire liruddawa nga kugamba Frank Gashumba yaŋŋambye. Era twalabanga ali bize nnyo okutambuza eggulire eryo mukutu ku mukutu ng'asharinga ku buli mukutu Frank Gashumba. Ekyo kimu. Ekyokubiri ekibuuzibwa kijja Frank Gashumba yaliwo mu kitundu ekyo ensonga eyo ng'ehappeningawo ku Pastor Bujjingo okuba nti n'abatuuze abawangalira mu kitundu ekyo tebaafuna mukisa gutegeeza nsi biki biguddewo mu kitundu kyabwe era bigudde kwani, wabula nabeera nga Frank Gashumba yekka yalina eggulire eryo era yalifulumya era yalisaasaanya, buli alina yalishalinga lijja ku Frank Gashumba. Kijja kitya? Kijja kitya okuba nti abantu abawangalira mu kitundu amasasi we gavugira amangi bwe gatyo, kuba amasasi we gavuga abantu babuna emiwabo, naye bwe gasirika mbwe bati ekiddira misinde kujja bakuŋŋaane balabe kyeki happeninzeewo awo. Kijja kitya okuba nti abantu abawangalira mu kitundu ekyo tewali wadde n'omu ayina wadde ekifaananyi ky'emmotoka eyatuukako ku siini amasasi we gavugidde n'afuna ku mukisa okwataka vidiyo wadde okuba ekifaananyi emmotoka. Kivula ne Kahindo Tafire yagambye ensonga ezo zikyaliko ebibuuzo bingi. N'agamba poliisi kundaga kunoonyereza kwayo. Emmotoka yakubwa etya amasasi, abaagikwa baalimu ango ki, ebyo byayogeddwa Kahindo Tafire. Oba okitegeera? Kijja kityo okuba nti Frank Gashumba ye yekka yalina ekifaananyi eky'emmotoka ya Bujjingo ng'ekubiddwa amasasi, ekyo kye tulaba ekitambula ku social media nga teri mulala yenna alina ekifaananyi kya mmotoka ya Bujjingo ng'ekubiddwa amasasi. Awamu n'ekyo nga n'ekifaananyi kyatulaga kyeyapostinga tekiragaako wadde we bakubye essasi ku mmotoka. Kijja kityo okuba ekifaananyi ekiragibwa nga tekirina we kiragira wadde nti essasi lino lyakubya ne liyiwa endabirwamu y'omu maaso oba ey'omu mbiriizi. Ebibuuzo bingi ku nsonga eyo. Oba okitegeera? Ebintu bino bihappeningawo ku Bannayuganda. Ne tuvaayo ne tubyogerako. Abantu olw'okwagala kwabwe olw'ebyo bye baagala n'obukyayi bwe balina ku kiyitibwa amazima, munnange bibalema otutegeera nga tubyogedde ne bavaayo ate ne bayomba buyombi oba bo ne babitwala mu ngeri endala okusinza ku ntegeera yaabwe n'okwagala kwabwe. Naye essaawa eno muganda wange ffe tugamba nti we want justice for that guy eyattiddwa oyo oba ye muhumuzi oba yaani, gwe n'ovaayo n'ogamba nti lwaki mwogera bwe mutyo, enkya kijja kutuuka ku bbaawo. Katolooza mukyala wa muhumuza oba mwana wa muhumuza bw'awulira nga njogera ebigambo bino n'ebibuuzo ebingi ennyo ebiri mu mitima gy'abantu ne ku mimwa gy'abantu, omwana awulira atya? Oba mukyala wa muhumuza awulira atya nga awulira nga njogera ebigambo bino? Anyiiga nnyo nti lwaki obanja justice ku bbaawange gwe basse? Era negavuga nti kale singa bonna bavayo ne boogera bwe batyo ne tumanya bbaawange yafudde atya. Ekya bujja kukyekya nga gwe obanja justice ku bbaawo nga gwe basse, bujja kukyekya nga gwe obanja justice ku muganda wo nga gwe basse. Oba okitegeera? Twagala kumanya Frank Gashumba yali ludda wange ebyo bihappeningawo okuba nti yasooka okufulumya eggulire nga sina mukyala wa Bujjingo Makula nti yafulumya eggulire ne tulishalinga nga tujja ku mukyala wa Bujjingo, wabula ku Frank Gashumba. Ekyokubiri kijja kityo okuba nti abatuuze abawangalira mu kitundu enjega eyo we yagwa
teri n'omu avaayo okukola report nti byaliwo ebiti ne bwebiti ate abatuwa report bannamawulire ba Salt TV. Tubuuza baaliwo nga beetegese ne kamera bakwate ebigenda okubeerawo balyoke baje babitulipotingire babijjawa bye balipotinga nga tebaaliwo nga bihappeningawo. Malayo mwenna abakozi ba Salt TV nga balipotinga bye balabye mukama waabwe amasasi we gaamukubye. Waliwo omukyala gwe naye nga gambulya erimu lyamuyise mu kibegabega lyamuyise ekibegabega simedani erimuyisa mu mugongo edani erimukuba omukono. Naye twalabye abazze omukyalira n'okumukulisa okusimattuka okufa nga bamuwahaaga nga tetulabako bwe yeekanga nti bamukosezza omukono oba bamukosezza ekibegabega oba bamukosezza mu mugongo kubanga wenda bamuwahaaga nga bamukuba kuba mugongo we bategera omuntu wa munohaaga. Naye nga tetulabako kwekanga kwonna kulaga nti bamukutte mu kiwundu era byali badaga nti temunkwata mugongo waliyo ebiwundu. Naye nga ate bano abakozi be ku TV ye ne ku radio bamaze tukakasa ebiwundu byafunye mu bifo ebyenjawulo. Okitegera kati tuve nduga nti bannange twagala obwenkanya twagala obwerufu. Kiki ekyatuuseewo kyazze kitya? Omusajja ono yattiddwa atya? Tosobola kuba muntu tebasobola kuba muntu masasi 13 ng'atudde mu maaso nga nawe jukira buli wamanyemo kati emito akawula wakati w'emito gino ebiri kekano kosimbako olukokola kyeza nti muba close. Omuntu akuba amasasi ng'akuliranye just olutawera na luta distance eri wakati wamwe nga tewera na luta lumu bwe luti noga nti notasammukirwa kuwadde omusaayi. Ne balaga ekifaananyi kyo ng'oli mu ddwaliro nga bwe wagenzeeyo nga ku ssaati yo gye wagendedde mu ddwaliro nga tekuli wadde ettondo ly'omusaayi. Naye ng'omuntu akubiddwa n'asensebulwa kubanga amasasi 13 gakusensebula busensebuzi wenna nobeera nga tolina kuwadde ettondo ly'omusaayi. Oba okitegeera ebintu bino bihappeningawo olwaleero nga bikolebwa abo nga bikolebwa ababikola nga basapootingibwa abo abaali badde babavunaana nti lwaki babikoze. Naye ensi ejja kukyuka. Olunaku Katonda lwalitaasa Uganda Abanayuganda ne baginunula ne bagijja mu mikono gy'abo abaagiwamba ne bagizza mu mikono gyabwe. Bannannyini nsi Abanayuganda ne beddiza ensi yaabwe mu mikono gyabwe. Zino likodi weeziri. Zino zikodi weeziri. Abantu bajja kufuna obwenkanya. Tujja kubanja obwenkanya bw'abantu bano. Botasobodde kufuna kati tuli kufuna nga Uganda eno. Abalibeerawo nga ffene tulya twafa bajja kubanja obwenkanya ku Bannayuganda abattibwa mu nzitibwa etategeerekeka. Era abavunaanyizibwa ku nfa y'Abannayuganda abo, abavunaanyizibwa ku kunoonyereza ku nfa y'Abannayuganda abo, abavunaanyizibwa ku kuvunaana abatta Bannayuganda mu bintu ebitategeerekeka bajja kuvaayo bannyonnyole ensi lwaki bino byakolebwanga nga we bali batunula, lwaki byakolebwanga nga we bali balaba ne batasobola kubiziyiza genda mu maaso wabula ne babikkiranga bibikkire ne bigenda mu maaso. Ekyo mbeere nga mukimanyi. Bino ebibuuzo bye twebuuza kati nga tetufuna ansa zaabyo. There is time wetugenda obibuuza nga twagala ansa nga mulina zituwa. Mwagala temwagala. Ekyo mukirinde kijja kubeerawo insha Allah.